Ebyatuli bulala family tebakyali bulala. Tata Kimbo wa Sibitoka babyesambye. Jose Chakala ekibiina yandikisigalamu omu gye tunakira olwaleero. Makona NBS bwenzi kuwaayiriza. Sipiika Nalukoola ne muwala wa Nalukoola byonna olwaleero. The night shift ye show jogera maaso okuba nti olaba nagamba nti ebaawo obudde bwonna. Oba ogirabye ku makya manya nti oli ku night shift ku YouTube channel eyagaliwo. Abaseddi omusunsuzi ly'erinnya eryange nkusaba otuule okukalire tusimbule ate n'ebigambo olunaku olwaleero. Kale njagala tutandike ne tuli bulala family. Bano nno buli lunaku olukya wabaayo agyeyawulako era nga Jose Chakala yandifundikira musajja wa Katonda ng'agirimu yeka. Lwaki ngamba bwe ntyo? Mwana mulenzi Sibitoka ye yavuddeyo n'akyogera lunye ku live era ng'akuba ebitulituli mu nkuŋŋaana za tuli bulala ng'abuuza lwaki ono taliiwo. Katsoke tulabe Sibitoka katono then tujja genda ewaddako. Bayise ttiimu yonna ku kyaki ne bagenda bataano eyo nana bibanyonnyola abaana abo tebabagamba mutwayawukana tebababuusa sente zatawula tebababuusa. Of course mwana mulenzi Sibitoka omu ku baali ekifaananyi kya tuli bulala family agamba nti amazima gali nti tebababuusa bo bayawukana dda era ng'agamba nti ekimu ku nsonga lwaki bagenda maaso n'okwawukana zensimbi sente ziyite empiya. Sibitoka ekimwogeza nti abaana abo tebabalabula lwa nsonga tuli bulala ekifaananyi kye beekubya edda nga bakyali bonna nga bw'okiraba ku screen paka nakati ekifaananyi kino kye kikyatambula wonna era ne bwe baba bategese kivvulu oba lukuŋŋaana oba nga balina we bagenda okuba bakyatambuza ekifaananyi ekyatuli bulala nga bonna mwebali. Bino nno Sibitoka okubyogera kyavudde kubeera mwana mulenzi oyo gwolaba ku screen ekifaananyi kye amanyiddwa nga Afande okuvaayo ne yeeyawula ku tuli bulala. Era Afande olwagenze maaso n'okuba nti naavaayo bw'ati bangi batandise okubanga bavaayo okwatika ne Jose Chakala. Nga the latest ye Tata Kimbo wa akatambi kano obupya bwako bukyatankana oba bukyatankanibwa. Ngenda kubuulira lwaki. Sooka owulirize Tata Kimbo wa ate nga mukambwe nnyo eri Jose Chakala. Jose bwe kubeera kusasula nakusasula dda nga gwa tansasulanga bwe kubeera kusasula. Jose sebo tutandikire ku Labonita kali yegwa andetedde okwogera ebintu bino mbadde saagala kubyogera kubaze sibifaako. Jose watuuka ekiseera n'ondabira ddala ng'omuntu atategeerera ekisiimulo ekisemberayo ddala yo olukusa olugjawo oluŋŋambo no nnina empisa embi. Tutandikire emabega gye twasookera mpola twagera ne tuzannya ku Labonita sebo gwe wennyini wawa obujulizi nga Sibi wakwatako milioni 7 n'ozimuwa ng'ali mu kuyombera ssente z'eruweero n'owa testimony nga wakwata milioni 7 n'ozimuwa ssebo. Nateekawo embeera nakunyiigirako nze lwayite yasulanga ku Tebuuke nga nninya booda nzija ne tuka n'ogwa Kabenje twagabana wamu ssente ku milioni 12 ssaawa za na milioni ziwera 2 ndi mubi tugende mpola ndi mubi siina kalungi nkulaze kala zange golooza sitegeera essente zasolozebwa ku Labonita ku share yaggwa kati leka nkubulye bulungi nze mba kubanga nina empisa embi ssebo essente zemanyi zasolozebwa ku Labonita ne bye baboogerako muganda wange nali bale nabigamba dda abaana nenze nasirika olw'okuba njagala tubeere bumu. Otegedde bulungi gwe gwogamba nti nze nina empisa embi otegedde bulungi Jose. Ekyokubiri igwe mwennyini mweyogera ku Labonita Sibi n'awa testimony zabbibwa ssente gwe wennyini ne wa testimony zabbibwa ssente nakola kinzo w'empisa embi natambulako yenze yawandika omuzannyo ne ku Labonita tewavaayo tewampitako yadde ogaye bannange akasajja akawandisa omuzannyo ke kano bambi tukeebaza
bamiki babibuuzanga oba babijjawa oba baani babijja kale katugambe temwampa ssente nafuna ki nakati nkyatambuza ebigere sikunenya lwaki ntambuza ebigere naye nkunenya singa ku ssente ezo zemwagabana kola bonita wankwatirako miliyoni nga 3 n'ozimpa okitegedde bulungi naye olegera n'olengeza omuntu ng'omufuula omusiru atategeera Jose sebo nze ntegeera bwe kuba kwekyanga n'alibadde neegoba dda sebo ekyo nga kiwedde tudde eruweero ne tugenda eruweero ssente ne zibbibwa olutalo lwaliwo olwo n'enduzikiza saagala genda wala nnyo era ssente z'eruweero ze zaleeta embeera abantu okutabuka bannange tukakkane bannaye tukole ki tukakkane bannaye tukole tuti eyo ne bikkakkana ne lugga olutalo era ojjukira bulungi wajjako keeyo newa ne nansana n'embibikirya byonna n'ensika bwekunze nze ow'empisa embi abigambo bya mwana mulenzi amanyiddwa nga Taata Kimbowa. Taata Kimbowa kyagenda maaso n'okuba nti nno yeemulugunya ne ssekwemulugunya yenna here and there. Mwana mulenzi ono ekisinga okuba nga kimuluma Taata Kimbowa okusinziira ku bigambo bye kyekyokubeera nti ebbanga lyonna musajja wa Katonda azenga awandiika emizannyo oba nga awandiika ebiyiiye ebibadde bikozesebwa mu tuli bulala wabula ng'ate ebiseera ebisinga ne credit yennyini temuweebwa. Bwe twogera ku credit mu bantu abakola art musobola okukitegeera tuba twogera ku nsonga y'okubeera nti okoze ekintu ne bakugamba nti gundi ye yawandiise gundi yakoze tumukubire ku bugalo tumwanirize oba tumwebaze ate era nga n'ensimbi buli we zigenze nga maaso n'okutabuka mwana mulenzi Taata Kimbowa asigadde nga mukakamu nga tateekawo mbeera taleetawo nki ate nga yakumaakuma abaana bonna oba abadde mukuŋŋaanya mutuli bulala nga bagamba nti bannange mugusale tubeere ku Holland temuteekawo mbeera nzibu nnyo tusobole okuba nga tutambuza ekintu kigenda maaso n'okugguka. Wabula Taata Kimbowa obumu ku busungu n'obukambwe bw'alina agamba nti ye brand ey'amaanyi ennyo nnyini ddala era ne weegattira ku tuli bulala yali brand wabula ekisinga okuba nga kimunakuwaza y'engeri Jose Kyakala gy'amutwala nga ekisiimuula oba gy'amutwala nga ekitagasa n'obutamutwala nga kikulu mu kibiina ekya tuli bulala family. Jose abantu abali badde basooka okuva mu tuli bulala singa navaamu dda because ze ndi bulandi era wansanga ndi bulandi toyina kye wanyongerako siina kye nakwongerako wali Jose Kyakala ekyaliwo yali friend nga collaboration nga bwe nazanya ne Rain sisobola kekera ku makya Rain nangamba Taata Kimbowa nkugasseeko nange sisobola kubanga nenzanya ne Rain nemuga Rain nkugasseeko yo kyebikola yali collaboration nga bwe banacollaborating nga bwe wayita pastor ne mucollaborating nga bwe wayita sibi ne mucollaborate. So exactly collaboration sesagalo neti kenyurerere onsasudde boti gwe onsasudde ki today mababega onsasudde ki eruweero nengato omuzannyo ne lugwa njagala Jose otuule wansi botogaye Taata Kimbowa ono naye mutuli bwe yali yafunye emuki omala okimpandikire ku lupapula okinsindikira okimpi twala eri naawe ate Jose sagala ontankuule siringa bastaboni abo ate nekyo kyenayogedde kyabadde very simple Taata Kimbowa yagambye Jose Kyakala saagala ontankuule siringa abo bastaboni ekitegeza nti staboni ebbanga lyonna lyaze avaayo nga yeemulugunya ku tuli bulala staboni talina yadde akatinniinya ke yakozebwa ati oba talina katiisa staboni MC staboni ke yaataddewo. Taata Kimbowa agamba nti ye atajja kuba mubi nnyo Jose Kyakala teyandibaddeko mbeera gy'amuteerawo olw'ensonga tebijja kutambula bulungi oba ebigambo tebijja kugenda bulungi. That is Taata Kimbowa for you. Agamba collaboration azikoze zonna nga bw'azinnyonnyola wabula Jose Kyakala amugende mpola nnyo kubanga ebiyinza okuddirira biyinza obutawoomya nakabululu. Kale akatambi ako koli mu kulaba eddakiika eno mukwano gwange katambi kabadde ka Sande eno gye twakakuba amabega mukwano gwange eddakiika eno Sande eno leero lunaku lwakuna so Sande yatuyingiza wiiki eno tuli bulala family yalabiddwako awamu
tugeze nga family era nga bwe yeeyita nti tuli bulala. Balabiddwako ku church ya Worship House e Nansana ewa Pastor Bugembe. Njagala otunuulire ka video kano. Kyenjagala mu ka video kano kye tuba tukola kwe kwetegereza abazze babadde bameka. Tugende omu ku omu okuviira ddala ku mukulu abatwala. Jose Chakala yabaddewo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Archangel naye yabaddewo bw'obanga olaba mu katambi ako. Weird Pastor eyakawona eriiso Musumba yabaddewo. Taata Kimbowa yennyini gwe tuwulira mu butambi buno omukambwe ennyo nnyini ddala yabaddewo. Maama Nakanjako era owatuli bulala yabaddewo. Twogere ku bataabaddewo ku lukuŋŋaana luno. Bw'otunuulira Patricia Sityarosi teyabaddewo. MC Stabon oyo ye yakyogera lunye tolina ky'omugamba teyabaddewo. CB Toka teyabaddewo. Afande yalangiridde wayiseewo olunaku but ne wano teyabaddewo ng'ate yabadde tannalangirira mu buufu obwo. Wabula wakati nga Taata Kimbowa mukambwe ennyo wano ku lukuŋŋaana luno yabaddeko. Wabula Taata Kimbowa okubeera nti yabaddewo wano, waliwo ekibadde kigambibwa mu lives ezibadde zitambula nga kyogerebwa CB Toka nti we byatuuka ekibiina kino kati bakola bukozi za appearance era abantu abamu babakubira amasimu ne babeegayirira bajje balabike so that ekifaananyi ky'ekibiina tekirabika bubi. Nti nga boonalaba nti olukuŋŋaana luno bagenda wa Pastor Bugembe ne bagamba tunaalabika butya tuli bulala nga gundi taliiwo, nti Taata Kimbowa oliwa ne bamukubira nti jangu kale otuyambe obeerewo, nti ye level kwe batuuse. Kati bino byonna nga byogerebwa, twagala tufune ku manager oba yaliko manager wa tuli bulala ate nga yali abakwata video mu ntandikwa gye baatandikira. Bw'oba ojjukira video za tuli bulala emabega eno waabeerangayo Fadix oba Fadix short it, Fadix yakutte Fadix ku kamera. Gayo oyo ye yalinga ne manager waabwe mu kusooka. Fadix muganda wange bw'owulira ebigambo byayogera olunaku olwaleero ku Jose Chakala ne tuli bulala family, oyinza okugamba nti omusajja ono tabeerangako kitundu ku bo olw'ensonga obulumi bw'alina bungi bwe gaba maziga gakulukusa ne gajjuza. Jose ekyo kibiina kyo kankiyite kibiina kyo kuba kikyo kibiina kyo ekibiina kyo senga kiri bulungi, abaana senga buli omu ali bulungi, naye wakwata abaana bonna nobateeka mu nkwawazo. Okitegeera muganda wange, wakwata abaana bonna nobateeka mu nkwawazo nga tewakyali asobola kwesalirawo. To the extent Jose gwe nebufuna omutima gwo gwa kisiru muganda wange kankubuulire nze bino bikugamba Jose oba ogenda kunzita oba ogenda kunkola ki tewali kyakukola then okusirikira nga buli kaseera mwana. Jose wali kasajja kalungi anti omutima gwe gwakyuka wetwatandika okufuna ebirungi omutima gwe ne gukyuka nga buli kimu okyeyagaliza. Okitegeera nga buli kimu oyagala kibeere kikyo. Olina ne banno besimanyi naye nga gwe main issue muganda wange tesobola ffe tewali akulwanyisa naate gwe otulwanyisa. Gwe tageti zo zonna kunoonya muntu ali bulungi omusse. Tereza omutima ensi ejja kukwagala. Yes, abantu bakwagala naye abatakuli kumpi akusemberera yakwetamwa. Nze nkubuulira tereza obulamu, tereza omutima, olisiga omusingi omubi mu nsi eno. Bazadde baffe baali bakwagala, baakukyawa olw'ebyo byokola abaana baabwe. Nze nkubuulira baganda baffe baani mikwano gyaffe gyali gikwagala n'olw'ebibi byokola abantu emikwano gyabwe abantu baabwe. Nze nkubuulidde Jose nkwatulidde, sijja sazaamu kigambo kyenjogedde, byonna byenjogedde
mbyogedde nze Fadix nze abyogedde, so kati you can do anything you want kubanga even if you do anything I die toli kiti also you will die. I have shared this audio to you but I have already shared. Bigambo bya Fadix eyali omukwasi wa kamera wa Tuli Bulala gwe batandikira naye ddala era nga yabamanaginga nakokko. Ebigambo byalina essaawa zino bya bukambwe ebirimu n'okuba nti asuubira nti asobola okuttibwa era agamba nti munnaye ne woonanzita gw'omanyi naawe olifa. Ebigambo ebyo yabadde abyolekeza Jose Chakala owa Tuli Bulala family. So essaawa zino ng'embeera eggayegaye ng'etabuse nnyo, afande bwe yasazeewo okuba nti ava mu Tuli Bulala, mwana mulenzi amanyiddwa nga V-Power ogayoyo musomesa atera okukwata emigga emingi, yavuddeyo na recording akatambi nga yebaza afande n'okumuyirawo omubiri n'amugamba nti wadde ovudde mu Tuli Bulala nze ngenda kubeera naawe wonna wodda. Wabula ate nga ye talangirira nti avudde mu Tuli Bulala, wabula agamba bugambe nti afande obadde n'omutima omulungi, yonna gy'ogenda okugenda nja kutambula naawe. So bw'otunuulira abamu ku bantu boyinza okugamba nti tebakyalina Tuli Bulala, Patricia ye yalinnya n'ava mu ggwanga nyaffe Uganda n'agenda ate okutambuza obulamu ewalala, ye mu ggwanga taliimu. MC Starborn mbaddeko naye ku YouTube channel yagaliwo emirundi nga 2 oba 3 era ensonga za Tuli Bulala zazoogerako n'agamba temuddangamu yadde ogamba nti yali asemberedde ku Tuli Bulala. Sibitoka oyo nno essaawa zino yalina mu kugoba bwa kufuuka kansala w'amakindye, kati n'ebya komedi byennyini abikendeereza ddala n'ebyamazina, era essaawa zino buli waafunayo omukisa okugenda ku live asekerera Tuli Bulala ne sekusekerera yenna. Afande ye yamyansiza taata Kimbo weebibye bikyabuzaabuza, alabika taata Kimbo wa kika kya muntu atya ennyo okunyiiza abantu nga musajja wa Katonda alaga nti asaddaase kingi ku lwa Tuli Bulala, naye wakati mu saddaaka zonna z'akoze alabika nga mpaawo kalungi ke yafunye. Kale nga tugenda ew'amakono okukwatibwa mu bwenzi oba okubeera nti waliwo amulumiriza nti yajjula ebintu nga tebabimuwadde, njagala osooka okutegeeza ku Ejokuna Farms Company Limited. Mukwano gwange bano bakugamba bakuguza enkoko okuviira ddala ku bukoko obw'olunaku olumu paka ku nkoko ez'emitendera gyonna oba ezikuze obulungi. Ejokuna Farms Company Limited esangibwa Ntinda kumpi ne Victory Church. Mukadeke kamu Ejokuna Farms Company bakugamba nti bayina ebika by'enkoko nga Croilers, bayina Rainbow Roosters, bayina Saso, mukwano gwange n'ebika ebirala. Ate bw'obeera customer waabwe bakuwa vet doctor wa bwereere, omusawo w'ebisolo n'enkoko wa bwereere. Kasitoba ng'oli client waabwe ekyo bakikuwa. Ate bw'obagamba nti nabalabye kwagaliwo discount ojja kubanga ate ofunira ddala mukwano gwange mbufobo. Kale tuveeyo ku Ejokuna Farms Company Limited tukomewo eno. Brian Makona omusajja akola wali ku NBS TV nesanyuka amanyiddwa bulungi nti musajja njasa bigguwe kituuka kuweereza emirimu gino gye tukola, era ng'abuuza nnyo abantu kajjogi w'ebibuuzo. Wabula alabika alina omwana muwala gwe yafuna n'amubuuza kajjogi w'ebibuuzo nga bali bokka munda mu kasenge, era ng'ebibuuzo ebyo byali bya osobola okuba nti nno nteera wano mu kibatu. Omwana omuwala ono alulojjanga lutabaalo. Yagenda mu kisenge nze nensigala mu ddiiro.
Yeah. Then he calls me, yampita nensoka nenkola kinengana. But of which, ongamaze okukebera, I understood he wanted sexy. Naye mu mutima gwange nendowooza. This guy is small and short. I cannot fail to, sobola beera nga I cannot fail to fight. Because he's literally a small guy. Ng'amanyi ne bw'aba nga nkebedde, there's nothing he's going to do. Ngenda musinga amaanyi. So when Peter, I refused, and then he came to the living room where yandese. Then that's when he told me he's a celebrity. I got a better relationship here, taken publicly, but he wants me to be his girlfriend. Then he was undressing me. Nemugamba, even ngenda kufunja conversations endala na mugamba, I am not willing to offer myself for anything. Bw'oba olowooza ogenda kunzina, you're lying to yourself. Nakimugamba, and I meant it because I thought I would overpower him. So wakati nga mwana muwala ono alowooza nti yali ajja kusinza Makona amaanyi okusinziira ku ye nga bw'annyonnyola, agamba nti mwana mulenzi Makona wano yagenda maaso n'okweyambulamu empale era ebyaddirira awo mutaayi wange. So katly after that, then ajjamu empale. Nengamba, I know, even if he removes his pants, until the guy came. People have power acid. Bagamba kasajja katini okanyomera mitala waki wa migga. I tried my best. I tried my best, but in my mind I'm like, anyway, maybe that's what he wants as a person. There was something else I wanted. So maybe if he does that well and good, me, I didn't mind about that. I tried my own. Ladies and gentlemen, omuwala agamba. At first, that was not her intention. Naye, if they came to an understanding, yandikiriza nebakola. Yes or no? Yes. Genda mass. But this person literally forced me. And I couldn't control myself because the other day like he was really forcing me. I told him I did not want to. Loud majority. Wali oyambadde ki? I was putting on black. Nobody nyambadde mpale black. Was it pants or a dress or? It was a jean and a top. Perfect. Naji kwambula musabo obusajja obwo buba n'amaanyi. Genda mass. So I had to let myself be namuleka nakola chicha inokola. If he's to tell you the honest truth, I let him be. Namuleka, and he did the fucking. Because I had no option at the moment. Nagezako kulwana nga sisobola. I tried my best. I even told him, I don't want this. Nangamba baby now. You know how someone really wanted to. And then after coming, he slept off and it was still raining. My friend gave me the money. You get? So yes, I slept there because it was raining. Okay. Yeah, after coming, he slept. So byebyo nti Makona we yamaliriza okujja ne yeebaka. Bigambo bya mwana mwala ono. Kati, this is from Agaliwo. Ekisookera ddala, akatambi kano kakomezeddwawo bukomezebwa. Si ka lunaku lumu oba bbiri. I can reliably say that. Ka video kano kayiseeko ko akabangabanga. Lwe kaasooka okufuluma, abantu tebaakawabudde kukawuliriza na kafaako. Not until Kato switch ku Facebook we yasharinza akatambi kano ne kafuuka viral nnyo. Ekyo kye kisooka ku byenzize ndaba nga bwe nze ngoberera stories zino. That is one. Number 2. Waliwo ekifaananyi ky'olaba eddakiika eno ku screen. Kifaananyi kya Brian Makona
ng'atudde ku mufaliso wanayina olugoye lwakutte mu ngalo n'olulala lwakutteko omukono eringa mpale ey'essuuti. Ekifaananyi ekyo bwe kyatambuziddwa obwedda abantu bagamba Brian Makona bamukwatidde mu bwenzi, wabula ate odiyo eri mu kutambula si ya Brian Makona kubeera mu bwenzi, ya mwana muwala amanyiddwa nga Loud Majority ng'agamba nti Brian Makona yamujjula nga teyeesiimidde oba embeera ey'okumukaka omukwano. Kati ekibuuzo Justin nkirekera ggwe omulabi, ekifaananyi kiri ekya Brian Makona ekigambibwa nti yakwatiddwa mu bwenzi kyaddi era ate yombooza eriwa? Era mwana muwala agamba nti Brian Makona yamujjula nga teyeesiimidde, ekyo kyo kyabaawo ddi? Ziringa emboozi bbiri eziri mu kugattibwa. Tetujjaawo kiri kya mwana muwala ono, era bwe kiba nga kyonna ekyaliwo kyakolebwa mwana muwala asaanidde afune obwenkanya bw'abanga Brian Makona yamutuusaako embeera eyo nga mwana muwala bw'agamba. Wabula ate abatambuza ekifaananyi ekirala ekya Brian Makona nti akwatiddwa mu bwenzi, muli ku bwenzi buliwa? That is a question from Agaliwo YouTube channel ng'embeera bwe zeetambula. So musobola okuba nti nno mwawula stories zino oba zigatta. Brian Makona bwe yakubiddwako essimu, mwana mulenzi Shalom oyo yakubiddeko Brian Makona ejjo essimu. Brian Makona agamba nti mwana muwala ono yeenoonyeza bibye, nti si bituufu byayogera, but ate kye kisuubirwa mu muntu abeera nti ateereddwa ku nninga olw'ekimu. So Brian Makona ku defense ye yagamba teyakikola, omuwala ali mu bibye, wabula mwana muwala naye akalambidde agamba nti Makona wanzijula nga si nakuwa lukusa. Yes, that is it. Kale bwe tuvaawo ko awo oluvannyuma lw'ebbanga oba akaseera mulindwa nga kalindiddwa akannalukoola Erias Luyimbaazi kati Honorable ajjudde yalayiziddwa wakati mu nkuba eyabadde efukumuka, yatuuse ng'ebula eddakiika zaabadde nga 9 omukolo gw'okumulayiza okubanga gutandika. Yalayidde kamukweko katono ng'alayira okakase nti omubaka wo ow'eka Empe North yalayidde bintu bya ddala. I, Luyimbaazi Elias Nalukola, solemnly affirm that I will faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me Allah. Obugalo ne bukubwa. Kati kavidi yako saagala tusooke tuveewo. Nkatadde ku mute. Njagala obenga okatunulira. Njagala wetegereze Nalukoola nga alayira mukyala we engeri obwedda gy'atunulamu. Omulaba maama n'atunula n'amwenya. Omukyala obwedda amusanyufu nga omukyala obwedda amusanyufu ndowooza nga mukazi wattu atunula agamba kati oba nkole ki essaawa zino, oba nsanyuke oba nkaabe, ng'essanyu limutta busi. N'engeri obwedda gy'amutunulako, obwedda engeri gy'amutunulako ng'alayira n'amutunula n'amwetegereza bw'ati, n'amulingizaako n'amwenya. Kati ate obwedda Nalukoola bw'alayira, taata obwedda ali mabega, Haji gw'olaba ayambadde entalabuusi. Nalukoola obwedda buli kigambo Nalukoola kyalayira nga taata ajula ku kyatula bwatuzi kyonna. Labayo taata Nalukoola alayira, taata eri buli kigambo eno mutabani we kyayogera nga naye agenda maaso n'okubanga akola ki, agezaako okukyogera, agezaako okukimuumuunyaawo mu bufu obufaananako bwe butyo. So as a family kabadde kaseera kanjawulo nnyo.
eri taata wa Nalukoola, eri Nalukoola, eri omukyala ate era ne dota waabwe bazze naye. Kati bwetumalirizawo Nalukoola nga alayidde, Speaker yalagidde okubeera nti Nalukoola aweebwa benefits ze zonna okuviira ddala ku mmotoka, amafuta gamuweebwe ku sport n'ebirala byonna ebirina okuweebwa MP. Wadde nga Nalukoola yatuuse nga parliament eri mu recess, but bamugambiddewo nti clerk wa parliament sebo nsaba buli kimu okikoleko mu bwangu. Speaker yalagidde. Kale wakati nga Speaker akola okulagira mu buufu obwo, njagala tulabe ka video kano nako kabadde kanjawulo nnyo. Nga Speaker okulayira kuno oba enteekateeka yonna eri mu kutambula, yasabye muwala wa Nalukoola bamumuwe, the daughter gwe bazze naye. Yes, of course. So that is the Speaker nga omulaba awo mu katambi. Yasabye muwala wa Nalukoola ne bamumuwa n'amusitula mu kaawo. Speaker yabadde musanyufu nnyo. Abantu abatambula oba balinaanye Speaker emirundi egisinga bagamba nti Speaker muntu ayagala nnyo abaana. Era kyalabikidde wano ne bw'oba ojjukira Sseggirinya we yava mu bulamu bw'ensi eno essaawa zino gwe bali mu kuddira mu kifo kye, Speaker yayanguwa nnyo okufuna muwala wa Sseggirinya, era n'agenda maaso olw'okuba nti atwala obuvunaanyizibwa bwe n'agamba nti nja muweerera n'ebiringa ebyo. Speaker muntu nnyo nti buli ewabeera omwana emmeeme ye egonda nnyo mangu. Wabula bw'obanga otunuulidde social media n'ogoberera byonna, akatambi kano ate kagenze maaso n'okutabula bangi. Abali ku side ya parliament oba abategeera ebintu ebya diplomacy, simanya akina bintu ebyo byaba diplomatic simanya bitya, bo basanyuse nnyo lwa gesi kyeno n'abali mu NRM n'ebiringa ebyo obwedda basanyufu nnyo. Wabula ate obwedda bw'otunuulira abo opposition bo tekyabasanyusiza, era ebigambo obwedda baweereza biwanvu nnyo. Ka moment kano Speaker nga yaniriza Baby ono, obwedde ebigambo baweereza bisongovu nnyo. Abasaidemu nga basanyufu nnyo, abalala ate nga banyiivu. But the question would be, mu parliament eyo ababaka bano we bagendayo, leader of opposition tayogera na Speaker embeera ya busungu ebbanga lyonna, oba batuuka ne boogeramuko ne bawayamu. Ebibeera eno ku ground nga campaign zitambula nga opposition n'abenaremu simanya opposition n'aba government tebakwatagana, ne mu parliament bakyali abo tebatuukayo kadde ne boogeramu oba. So ebigambo byabadde biwanvu nnyo side eyo. Kale bwe tubanga awo tuvuddewo tuwongera okuyozaayoza Nalukoola Honorable kati ajjudde, era kati bw'obanga omwogerako muyite Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola kubanga kati is a honorable ajjudde. Yalayidde kekiseera bannakawempe mugende mu maaso n'okweyagala kubanga omubaka wammwe kati mumulina. In fact yasabye bamuwenge eddakiika nnyingi, weba wanga bali 5 bano abalala ye bamuwenga 10-15 olw'ensonga bambi Kawempe emaze ebbanga nga teyina bwogerero mu parliament ate mu buufu obwo. Kale ndowooza awo tujja kutambula ebigere tuveewoko katono, tutambule tugendeko ewa bannange Cinderella Sanyu. By the way, Cindy Sanyu yagetinze ku beat ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Saalongo Siraaje. Yes, Cinderella Sanyu yayingidde studio ne Saalongo Siraaje ne bakuba tune eri Kabuna Mawanga. Kasooka nkusampulingako katono wano katini. Mama nyabo Cindy Sanyu yenalu Saalongo Siraaje in a new mix with the Cindy baby. We're about to blow this thing. Boom.
Cindy yakubye introduction mu luyimba lwa Saalongo Siraaje remix. Cindy yakoze remix ne Saalongo Siraaje. Akayimba ako baakatumye Naalu remix. Bwemba mujjukira omwaka oguwedde Saalongo Siraaje yakuba Lugogo Cricket Oval n'agifuula akagogo. Kati omulundi guno ke yakubye akayimba ne Cindy atagamba nti ku luno Lugogo ejja kuva mu kagogo bamugyewo bamugambe kati omanyi mukulu Lugogo tokyagisobola ekususseeko kati genda Namboole. So it is a new jam, a new song alert. Saalongo Siraaje ng'ali ne Cinderella Sanyu akayimba kamanyiddwa nga Naalu remix naye nga Cindy yakubye introduction mu kayimba kano muganda wange ekijamaika kyonna n'akiyiwaawo. Bamujjukira intro ezo Bob Wine yakubanga obulayini bwe yakubanga ng'atandika ennyimba ze. Bonaawuliriza akayimba ka Saalongo Siraaje wamu ne Cindy ojja kuvaawo nga naawe weno guno gambe nti abayimbi twalabye abayimbi naye ate Saalongo Siraaje ayimba ne Cinderella Sanyu. Kale bwe tuba tuvudde waawo bintu bya nnaku nnyo. Obutambi bw'olaba essaawa zino ku screen butambi bw'amazzi agayanjadde Kampala olunaku lw'eggulo. Wabula ng'ate ne mu lwaleero tutuuse embeera erabika ekyali y'emu. Abantu abawerera ddala 5 we bwazibidde jjo nga bakakasiddwa okuba nti baafudde mu nnamungi w'enkuba eyatonnye neereetera emyalo okujjula, neereetera amakubo okujjula, neereetera amayumba okujjula mu Kampala. Ebizimbe mu Kampala olunaku lw'eggulo byajjudde amazzi. Bano bankolera simanya ku level 1 simanya wano ku level esooka yeyebbeeyi abantu we batuukira. Ejjo batuuse okubanga bamanya lwaki bannaabwe bapangisa ku fulo yakubiri yakusatu yakuna. Si byakuseka kubanga ebintu byabadde bya nnaku nnyo. Essaawa zino video gy'olaba yeyembeera ate yabadde awo we baakakola flyover eyo president gye yaakagulawo jojuzi wano awo ekikubo Nsambya Simabiki flyover yempyattuku muganda wange wansi wabadde amazzi. Amazzi gaabadde mu Kampala ku Northern Bypass waliwo we baasanze omulambo ye ng'omuntu yafudde dda. Oba kyavudde ku mazzi ago oba kiki ate ekyo kyo nakati kikyebuuzibwa. Yabadde waggulu wano wemuba ng'oyita ku bypass ekiyitirirwa ekyo ekibeerawo ekiyitako emmotoka waggulu kati sayidi awo omulambo we gwabadde guwagamidde. Abantu baafudde jjo naye nga mazzi gano mulimu abamenyese nti piki obwedda bw'ogivuga nga wonna wajjudde amazzi tosobola kumanya wa wali kinnya wa wali mwala. Emmotoka obwedda zigwayo mu myala nga bazisanga zeesulise nga ziguddeyo. Nga bw'olaba ka vidiyo ako ababooda abamu bami basoose basigadde nga bayimiridde somewhere nga balengera emmotoka eguddeyo munda mu kinnya oba mu mwala yabadde etambula bweti bambi omugoba n'emulemerera okakananga eguddeyo wansi. So embeera nzibu nnyo. Ekisinga okuba nga kinakuwaza by the way aba Northern Bypass ate wo kyabadde kirala. Era obwedda baleeta abasajja balubbira ogenda maaso okuba nti nno basika abantu mu mazzi gano agataabadde ga nnyanja wabula nti nkuba yagenze maaso n'okutonnya. Ekisinga okuba nga kitiisa n'okunakuwaza essaawa zino mukwano gwange kyekyokuba nti ab'embeera y'obudde bavuddeyo ne batuwa update ne batugamba nti gano ge twakalabako tulabika tuli bubeezi mu muzannyo. Batugamba nti ekijja kyokya
enkuba yakwongera ogenda maaso n'okubanga efufugaza n'okujojobya bannayuganda mu myezi egiddako. Nabwe kityo kuno kunaaba kusaba okuva ku YouTube channel eno eyagaliwo nti mukwano gwange bw'obanga otambula bw'olaba enkuba etabuse nnyo sigala wantu wamu, don't move until ng'enkuba ekkakkanyeemukko, kubanga kati we tuli ebintu bikyamu, ebintu bikambwe, abantu bafa just lwa nkuba. Kati no tebikyali just kubiyita nti just bya ddala. Kale awo tuba tuvuddewo nga tumaliriza olunaku olwaleero, njagala weetegereze wano katono. Nze mbuuza, bwe tuba nga tuli mu kyaki nga tuli mu kuwaayo akadde k'okuwaayo, omu ku bagoberezi najja nga musumba yakutta akabbo, omu ku bagoberezi najja mu kifo ky'okuwaayo n'avuba buvubi ebyetaano nga 3 n'abijja mu kabbo. Musumba akola atya? Musumba amusonyiwa n'amuleka Mukama anaamukolako, oba musumba awo wennyini wateera wansi akabbo n'afunye ekikoni n'akakati kabutwefuke n'omugoberezi oba n'endiga, oba oyo abajja ssente mu kabbo abatakyali ndiga aba afuuse embuzi. Abasseddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli, akakuba kakyafudde emba kiranga weebika ekikunta. Wezinaawera 7 ojja kumanya nti oyina okulya, era olwo olubuto enkuba terumanyi, olubuto lwo terumanyi bya nkuba. Kale bwetyo bwe tulabise olunaku olwaleero, this is the night shift show. Ne bwe ziba ssaawa 6 za kumakya oba za mutuntu, night shift show ekutuukako. Kati tolina kyotugamba, likinga video awo kyekyo ky'oba olina okubanga otugamba, oba ogende mu comment section owandiikewo kyonna ky'ogamba. Mubeere bulungi, Mukama abankumire. Thank you so much. Nice time. I sign out. Ciao, ciao.